Gwebale nyogena maaso n'okutugoberera agange nze Waswa Emmanuel. Nkuze ngamba gamba nti obulamu bwange bwonna nkulidde mu bizigo na biviiri. Bino bya media mbirimu cause it's a talent. Bye nasoma ate kitone kye nina. Ne business field gye tukoleddemu, gye tufuniddemu like family yange mwegagawalidde obulamu bye bitusomeseza bizigo. Era nze twatagana ebizigo nkiro kibagamba mbimanyi nnyo n'okusinga kyolowooza. Lako just byenyigira mbizigo obuviiri bw'abakyala bino bena bye tukuliddemu. Yani mama wange juzi mwamulaba mukyala zango teo nga bizigo. So our family tuli mbizigo. Tulina maduka g'ebizigo ago abiri. Kati munnange era mbagamba mwenna abali eyo nabe bizigo muje mutwettanire. Onakula leero tuli ku dduuka lya brother wange omu ku baganda wange bo basala osigala mbizigo. Nze ngenda mbya mawulire. Lutaya nkwaniriza ssebo oli otya? Ndi bulungi ssebo. Yogeza maanyi. Obulamu bugamba ki? Nze mutoba mwe mmanyi okwogera bwe kutebuso na kwogera. Webale kunkyaza kumuku. Ogwawasa Emma. Ogwaswa Emma. Oli otya? Ndi bulungi. Ngono tunde bizigo gwe. Kalo nomamita Lutaya Ronald. Era nyiri dduuka lino era Lutaya Cosmetics. Era nga is my brother. Nga mulaba Aisha na kitendege mumanyi eno tuli mawanga magatte munnange. So Lutaya nsanyusa okulaba. Siwe kwatira ekizigo kyo. Tuze mu dduuka nakulwa leero. Oze kunyola ku nsonga za bizigo n'ebyotunda n'ebiriwo. Ekisooka kya byonna nga siraba nagenda wala. Nine edduuka litunda kitaki. Omuntu yandiyagadde okumanya. Otunda kinda kibijaga nnyonnyole. Edduuka lino litunda buli kyomanyi. Ekifuula omukyalo ow'enjawulo. Yes. Ekisinga okunsanyusa. Omukyala alabika obulungi. Lutaya. Kivola abantu tuli mu bintu bino. Omukyala okuva ku mutwe paka wansi alina okuba ngalabika bulungi. Ngane Bible wekyogera omukyala kiriwa kya Bible nga wekyogera nti enviiri kye kiriwa ky'omukyala. Nkufuna bulungi. Kye tuba tuli awo. Okay. Emyaka emeka gyomaze mu bizigo? Kuba yinza okulooza nti omuntu ayogera ku bizigo abibadde mujjo. Babuulire. Myaka mingi. Tutunda ebizigo emyaka emeka? Kuva dda. Wane kampani atusooka otunda ebizigo? Kuva dda. Okusookera ddala mukulu wange yabisookamu. Yes. Mwami Sonko. Yes. Ali awo era kati omunene ndowooza muno mu Kawempe. Tewali atusinga kutunda bizigo mu Kawempe, yes. So nange nenzira wano mu bizinesi y'emu. Kutunda bizigo bino biruddemu tumanye ekikola obulungi. Kuba Mwami Sonko abitunda emyaka kati agenda mwaga. Tegiweze? Tegiweze. Kati ffe twamwegattako nga kuba 2029 ndowooza tutunda bizigo. Up to date. So tubadde nga tubitunda mu mbeera kubanga omanyi family business mubeera waka. Kati of course mumino okukola emirimu gyamuki gy'omukulu si bwe kibeera. Awo twatandikira. So experience is over 10 years nga tuli mu bizigo. Nga tuli mu business embwe. Okay. So kati akalo ndi embeera bweri abantu baganya okubuuza emyaka gy'omaze mu bizigo. Olowooza lwaki abakazi oba abakyala bettanyira nnyo obuviiri n'ebizigo? Ebbanga lyomaze ng'odiringa nako. Kyekibafuula ab'enjawulo. Omukyala yeefaako talabika nga yeefaako ateefaako. Omukyala ekimufuula ow'enjawulo kwerabirira. Ate ekyakozesa okwerabirira bye biviiri n'ebizigo. Basinga okugulabirirwa bbi. Kyetuva tubiteekako nnyo essira. Basinga kugulabirira erusaabya biddugaza. Kisinziira ku sikiini y'omukyala. Omukyala wabeera ng'asazeewo okubeera ekyo ky'ayagala okubeera omuzungu. Akusobola okukwata ebyerusaane. Azinakyusa ku sikiini ye. Bw'aba asazeewo okusigala ku nakyo ye era nakyo kisoboka. Nabeera ng'alina sikiini ya black oba nakyo sikiini naye ng'erabika bulungi. Ng'esigadde ku mulamwa kwakola ki? Kweyina okuba nga teriimu buki, butulututu, teriimu mbalabe, byonna. Okay. Essebo. Wankwasa bino ebitu ng'onkyogereza bisatu ebyekwatire. Oba nze mbyambikwata nga bunnyonnyola? Kimu ku kimu. Buno bonna buviiri si bwe kiri? Zino zonna weave. Ze ziriko kati. Weave kika ki?
No, premium. Premium. Nyongera ku ddoboozi litayi. Premium. Weave. Aha. Yijemo gibarage. Eno nga bweri. Ze tutunda zirabika bweziti. Ezimu kuzo. Yeah. Eno weave bagisiba nga bogira bagigatako bugasi. Amayengo. Basogitandika na katutwa basobola okugimanya obugasi nga bogira baweri. Yeah. So waliwo endala zino crotchets zentera okulaba ennaku zino ziriko ezirookinga. Zino ziriko abakyala ze basiba ennaku zino. So kugigema. Yo teba weave basobola kigatta bugasi. Yeah. Crochet obo tuuse wano tusobola okunyonyola n'okulagirira n'okukolako bulungi. Okay. Abo birawo ebiri. Bebano betera okulaba nga balina amarasta ne ngamba nacho abazijjawa. Kube bali ku crochet bajjoga. Kino kyennyini. Okay. Kino kibakwata ne bakugattako bulungi. Ku mutwe gwo. Ne bakigatta ku nviiri ne kivaamu nga bw'okyagala. Nkufuna bulungi nnyo. Waliwo zino ze muyita human kalolo ka Brazilian akaliwa. Kati njawulo kyeri wakati weeyo human neno. Kati eno crochet eno nga nkugambye. Zino crochet zisiba azino sogikozesa osiba obututwa oba ekintu ekirala oba zigattako obugasi. Kati eno zino zibayita zi dreadlocks. Kati eno human. Yes. Eno nga bw'ogiraba basogigatta mu nviiri zo still. Okay. Ne bagisiba ne zibeera zitandika okumakinga n'enviiri zo. Okay, nkyalina n'omukulu lutaaya obadde okyanyonyola human hair eno n'ongamba nti kuba ndaba nnyo abakazi nga basiko Afrika balina obuviiri obumpi okimanyi. Naye omukazi ng'alina enviiri mpanvu nga ziri ku maligino. Enviiri zino anti kati bagifuula extension. Ne bawuzaamu enviiri z'omukyala wano. Yes. Ne bagisibayo munda. Ne baginyigamu. Nevaayo sobo vayo mu kala zonna tuzina mu kala ez'enjawulo. Kala nga kinaki? Waliwo black plating eringa enviiri zaffe. Yes. Enviiri za lwakuba black number 2. Enviiri zaffe Abafirika. Number 2 ze zibeera ngeza brown. Nkufuna bulungi nnyo. Kati black number 1 naye ebeerayo. Naye nga bw'ogiteekamu ebeera oli asobola okiraba. Akiraba mangu. Ekitegeeza enviiri z'Abafirika zirimu akamyukirivu. Number 2. Number 2 kulya bubi olusuka kutusawanya. Kati eno nga bw'ogiraba bagambye T227. Ebetegeeza ki? Eriko black ne gold. Wow, that's really nice. Kati so ebika bya human hair zolina bimeka? Biwera 3. Naye kati panawo tulinawo eno nga bw'ogiraba soft Brazilian. Olina Brazilian? Tulinawo ebite Fast Beauty, Masterpiece. Yeah, byonna webiri. Soft wing. Kwegamba oluwa bayagala kola order. Agikola n'okamufunira. Era akabaawo akasangawo. Okay. So, kitegedde bulungi nnyo. Kati so obuviiri then ebika bya weaves ebirala. Kuba weaves mpitirivu nnyo mu ggwanga ndaba zino eza darling. Ndaba eza angel. So kosikewo kweno tulatulabe. Weaves kati ng'eno. Eno basogisiba mu style zonna. Basobola ogisiba nga ebefaanako nga human sometimes. Nga human lwakuba ekyenjawulo tebagisetting. Totuula mu kyuma. Ogisiba busibi nosamba bizigo n'otambula n'omulembe. Kuliko obuwala obulungi. Kano bakayitaka. Okay, so kano bakayita ka Rio Star. Then abasiba emiguwa gino egyaffe gyalayisiko basiba giriwa? Katuze ku braids. Yes. Zino ze ziriko ize braids. Zemeta extension. Empanvu. Ezo ze basiba mbuno bayita obuwojjolo. Tuzina mu kala zonna eza black, gold, nga ziri plain. Okay. Nabyo webiri wano. Ezo nazo tebazisetinga. Kale tunaddamu. Then endala? Esebo. Tunaddamu. Kale sebo. Then endala? Endala tulina kati ng'eno. Tunayo kika kya braid. Era nayo lwakuba enesiba crochet si weave eno. Nayo bagattako ngatte. Okay. Esebo. Tulina obuviiri all types. Oyagala kamayengo nga kampi mampi. Nako weekali kalabika bwe kati ate nga buli kulayisi nnyo. Kati waliwo bano abali ku side y'ebyensusu. Ebizigo ebirungi byonna we biri? Ebizigo byonna we biri.
Ngabi kachi byebo nengeza kuwa. Nengera mbu light up. Secretary. White secret. Okay, oyakola atya. Ndaba abakazi bamwesiganye. Abakyala abanyirira bakikozesa. Kikola kiti ekyo. Kino tusobola kitabulamu ebirungo. Ekyongera okubeera ku mutindo. Okay. N'okigula. Mukutabula wensinga nnyo okwagala okumanya. Kubanga abantu basinga obungi bagula ebizigo bino. Naye nga tebamanyi kyabikola. Naga naguza ebizigo ne bitampa results. Otabula ebizigo. Ebizigo tubitabula. Okay. N'ebizigo obutakolera ekisooka. Kiva kubanga tubiwadde budde. Oba kubyesiiga nga weesize nga musajja weesiza ku bweyisa naye nga kyetaaga ekizigo n'okikwata n'okiwa obudde. Kye bayita okukinaaba. Ne weemasaginga bulungi. Kyokka omuntu yeyambula atule ku lukuuliri n'okwegala yeegaali olwekuba yeesiga bizigo. Okugeza kati ng'oba ebizigo bino naddala ebikyusa sikini byerusa oba gakikolere olina kyesiga kati ng'oba ng'onnyuseeko ng'ogenda ku siriipu. N'otuulako awo n'otwala essaawa eddakiika 15 nga weesiga bizigo 15 minutes. Weesiga olususu lwonna ne lulabika bulungi. Okay. Kuba bw'obyesiga ng'opapa be abakyala boolaba nga wano wa bbulu ng'eno wa green bw'atyo kitegeera. Abeera bisiize nga gwegamba be bayita omufirika n'omuddugavu, omufirika n'omuzungu. Ku muntu omu wano maaso mweru. Ewasigadde obudde okyesiga bulungi ne kinoga. Kati abantu basinga obungi bandyagadde okufuna ebizigo bino delivery yaabyo. Tusobola okukola delivery. Ku namba y'essimu ki kwe bakufunira? Namba y'essimu gy'olina eyo. Edduuka liri side ki? Edduuka liri ku Kyambuka Royal College, Kawempe, Wekembe Market, opposite Equity Bank. Royal College tebagimanyi abantu bamanyi Kawempe, Wekembe Market. Wamma edduuka liri ku katale k'okutaano ke bayita Wekembe. Ku kkubo lennyini eryambuka ku Royal College. Era bw'otuuka mu katale k'okuwekembe obuuza Roni obe wasonke wakadde. Wasonke wakadde. Briefly obuuza edduuka la sonke kadde liri luddawa. Obojja kulisanga wano wennyini kala lirina kukubo kwennyini nyini. Era nga byonna byetaagisa weebiri. Delivery tugikola singa okozesa ennamba y'essimu. Okay, ku namba y'essimu 0741 074 36 24 54 oba ennamba eri ku screen yawo eri alutaaya leeta amanya alutaaya koyita ne ku WhatsApp kwe osobola okubanga okwasaganya ebizigo biyitirivu nnyo you can't explain oyimalayo byonna so okujja ntulaba skin kyobadde weesiga oba okukyusa but it's better obana kye weebuuza ku bya skin n'okuba ku namba y'essimu eyalutaaya naye oba mbuuza nze once in a while mwaba bamanyi mumanyi nga osobola okunkubirako nga Emma wayogedde ku bizigo tukola delivery ensi yonna ebizigo bituuka buli weyagala ogenda buli wamu weyagala kasa tukkaanya ku mirimu egy'amangu eno wiigi waliwo kisinziira zirimu human yes mulimu eza human 10,000 paka ku 2,000 okuva ku 2,000 paka ku 10,000 kitegeeza buli bbeeyi eri abantu abakulu nga tebasiba nviiri okwate no ng'ogyeyiwako ng'ojoga si bwe kiba so eno kati ogiraba bagikola nifanana nga nviiri yennyini bagisetinga so buli kintu kyonna kyonna kyekuusa ku beauty tukirina gwayagala okufuna ku skin consultations kona ku namba y'essimu eno 074 36 24 57 bambuuza nze kennyini abamanyi namba yange mugimanyi abaana mumperezako obubaka I'll reply nja kulifaringa ku dduuka lya brother wange alutaya Roni liri mu Kawempe byonna tubirina ebizigo ekyo kyobomanya so kakasobera tubyogerako nga mukulu Ediga Wikirifu agezaako kubikuyisizaamu edduuka lijjudde full capacity buli kimu ekiri ekirala kitwogeddeeko waliwo abantu abalina problem nga eba ne skin nga zalwala ensundo ensundo n'embalabe ensundo olusolo tulina sabbuuni waabyo abijjako tulina owahabo wuli wali mu nsonda abijjako byonna abantu abasinga okunwa bambalabe wegali amazzi tulina amazzi g'embalabe ag'enjawulo agatayina ali nago ffe tugalina ffe kawana e Kampala olinkinga naffe okay nani ndabidde ku kya makeup bannaye tulina makeup olina emikolo nga skin egaanyi tulabeko esobola okukyusa kati nga kano akantu kabalage mukama bulungi bakalabe kasobolera ddala okukyusa kati makeup ali mu kinaki alimu foundation byonna ebikyusa skin kwegaba engula kano akantu we kati
kana akapapula mbanguze buli kimu makeup kit ogulako makeup kit kimu ekirimu ndaba mu colors zenjawulo black brown na kisinzira ku kala y'omukyala wabanga mweru edaba akozesa bamuteramu bamutekamu okay aba muddugavu akozesa abaddugavu kit erimu byonna eriko n'akalabirwamu okay tulina ne kit ezikola enviri z'abaana abato nga zino zi olive miracle kits beautiful beginning wezitowe bana abaana abatabo olusi batera okwagala bakola relaxers nekirala ku ky'abaana omwana nga muto ali under 10 years si kirungi mukozesa mu bizigo bino ebyaffe bino comic ezo naye kati waliwo akantu ngaako kalwa nazi coconut oil eno waliwo kano waliwo n'oyo aliwa oyo obutini buno obutini waggulu buno waliwo kati obuntu nga buno nabwo osobola obukozesa mu nviiri z'abaana ddala mukozesaamu kemiko mpotya okumusigamu kemiko mugulire ennazi enviiri zijja beera zitereera agende okusomera asome nga alina ennazi mu mutwe kyekyo kyennyini ekirala ng'olina enviiri eza brown zikusumbuwa oba envi nga zizeemu envi osobola okukozesa tulinawo shampo ow'enjawulo naye awo waali ngadduga za nviiri ondabamu bonaabi zino zi black gold omulembe gw'okusiga ddayi mwaguvaako twaguvaako waliwo tube gye twatunda nga bagitanga vagini bwekyaliwo vagini weeri ng'enviiri ziganya okukula obulungi osobola ogikozesa otera ku scalp n'okuuta ziba zikula bulungi waliwo kano katube ebyabasajja after shave nga ogenze mu saluuni omera agantu nabyo weebiri osobola ojjala n'obisangawo waliwo zino tubes zino nga zi depression zino zonna ziyamba kujjako ku skin z'abakyala nga bwe ngambye nga ziremeddeko obutulututu biki zikuyambako tube nebeera smooth skin zikola mu cleansing naye okusinga before you buy the things ayagala okutabulira ekizigo awakulu nnyo wabakazi temanyi kyakukozesa kuba bino ebirina chemicals zemulaba wano zizikozesebwa mu kutabulira ebizigo kyemmanyi oba nfuna naye it depends ozikozesa otya kati ffe otya ku skin yo osobola okujja ne tulaba kikyoyinza okukozesa sabuuni ebika ebyenjawulo okukyusa skin yo nkufuna bulungi nnyo nawe ebiri tulina family jeli ebizigo nga bwemu asobola okukikozesa tulina ozango product sabuuni ebizigo bya mami waffe oyo bannayo babyagala nnyo abaana bimusumbuwa skin emusumbuwa asobola obikozesaako by the birungi ate mukama wange ebizigo by'omwana weebiri tulina zilive-in zonna enviiri zo kwegamba otuuka wano weeroboza duuka lijjudde weewaawo anyway ebika byonna ebiwano omukulu ono ye Lutaya Ronald mukulu wange kwetukwasaganya naye emirimu mpola so nabagamba nti tukolagana ebizigo just olw'okwatisira bibeeramu nnyo naye bye tubimanyi buli kika ky'ekizigo ky'oyagala tukirina nikyo kigenda okukolera ku professional level osobola okubanga ebintu bikutambula enamba y'essimu kanziremu ze ngisome ate mune mulimba agunkwasiza enamba y'essimu eri 0741362454 oba ku screen enamba erinnya eritenya Lutaya connectinga naye oba sekyoba tomufunye wansi ne walunonyaako nja kuba nkudirecting omutukeko n'ebizigo byaffe biri ebyamama ebya habo gye biri ekawanda bibeerayo ne wano tubindawo mu dduuka osobola okulinga up n'oconnectinga naffe ntusobola nga tubikwasa ne Facebook Lutaya Cosmetics ojja bifuna byonna abagala extensions olina omukolo okoze kageroko ng'oyagala ojjulirizeko byonna weebiri nga wobiraba kola bulungi nnyo kale Lutaya nze kangende nkola emirimu emirala ekisinga byonna omukyala ayagala okunyirira Jangwe Kawempe essimu yeeyo no problem so esimu ku screen kweri Jangwe Kawempe tujja kuba tujjanga on different occasions tunyumyengamuko abaddemu empewo ndoza beera mu kamera naye essala kikususeeko naye next time ajja kujja atusomesa ebyensusu kuba ffe tubiddemu for almost 15 years nga tutunda bizigo bino tubikuliddemu nnyo kyobola mbyogerako with confidence ndoza mubeere bulungi tubeere bulungi webale nnyo kale webale kola amina mukama bawo omukisa